mu kaseera kano waliwo script yange ey'olunaku lwajjo teyasobodde kuggwako eya Arsenal ne red card eyakoze turning point neyongera okukakasa nti mipiira kakati 8 giyise Arsenal bagigobyemu abazannyi emirundi 3 naye nga buli bagigobamu abazannyi tefuna bubonero busatu. Emipiira egyasooka 2 baagwa maliri, kakati ogukyasembyeyo baba tutteko obubonero busatu bulamba. Script eyo yabadde nnene olw'obudde okuba nti nobadde tebumala wano saasobodde kukubira bulungi nakumalayo nsonga zenabadde nteeseteese okubaganyako ebirowoozo. Kati jo omupiira gwa United ne Brentford tetwasobodde gwogerako, kwoteeko gwa Liverpool ne Chelsea n'ogwo Man City gwe yasiitanye ne ttiimu ya Wolverhampton Wanderers olw'okuba nti obudde bwagize ne butukwata. Kati ate tuno tuyingidde Champions League, tunagenda okuva mu Champions League nga tuddayo mu Premier League ate sabbiiti egyeriyo Carabao. Kati olwaleero tugenda mu match day 3 eya UEFA Champions League era tukimanyi nti nno ttiimu ezikulembedde kubanga tebo baakubyemu tebiringa luli nti kakati bw'obeera mu kibinja mulimu ttiimu 4 kasita obeera ku babiri abakulembedde oba ogenda ku round 16 kakati bakuba tebo emu yokka yebeerako ttiimu zonna 36. Kati olwo ku tebo eyo okusinziira kuba mukuŋŋaanyizaamu obubonero n'engeri gye muteebyemu n'engeri gye babateebyemu byonna ebyo omanya nti ttiimu ezikulembedde 8 ziba zigenda butereevu ku round 16. Ttiimu eziddako okuva mu kifo eky'omwenda okutuuka ku kifo ekya24 ttiimu ezo ziri 16 baba balina okuddamu okukwata akalulu ne bajjamu mu nkoofiira gw'onoozannya oba gwe Borussia Dortmund nga bajjamu akalulu nti ogenda kuzannya PSG ngeza bugeza, oba gwe Real Madrid ne bajjamu akalulu nti ogenda kuzannya Bayern Munich. Awo mugwekuba homanda awe ekigendererwa ki? Ekigendererwa nti zino ezayitamu 8 ziba zirina okulindayo endala 8 naye kakati endala zino 8 zigibwa mu ttiimu 16. olwo bwe mwekuba n'eyo ttiimu gy'oggyemu mu kalulu homanda awe abasinze yagenda ne yeegatta ku ziri 8 ezayitamu edda, olwo ne muwere ttiimu 16 ne kiggwayo kubanga ekigambo round 16 sirinnya wabula mulimu tebakituuma butuumi nti round 16 nedda. Omwetooloolo ogwo oba omudaala ogwo gulina okubeerako ttiimu 16. Guba gulina okubeerako ttiimu 16. Kati ziri 8 ezakulembeddezo ziyitawo butereevu, 8 oguddako mumala kwewozaako n'8 omulala. Kakati okuva ku namba 25 kweyongerayo eri mumulinda sizoni eddako. Na bano 8 banogokedde wano mu zino 16 nga bajjako 8 abo nabo speed nga mugenda kulinda sizoni ejja. Kati wetwogerera bino singa Champions League ebadde ekoma kati Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa ne Juventus nga timu zino zonna 7 zirina obubonero bwonna okuva mipiira ebiri egiguddewo, kitegeeza balina obubonero 6. Awo alinga abasemberedde okutwala ekifo eky'8 ye Manchester City wadde alina obubonero 4 ne bagenda okugattagattamu ne goolo zaateebye n'otulako zibamuteebyemu nga alinako enkizo ku ndala ettiimu ezirina obubonero 4 oba ezo ezandibadde nga zeegwanyiza ekifo eky'8. Ttiimu ezirina obubonero 4 okufaananako Manchester City kuliko Inter Milan, Sparta Prague, Atalanta, Sporting CP, Arsenal ne Monaco. Era nga bwenzisomye ziri mu order eyo, naye bwe kiba nga batwala top 8 8 ziba zikomye wali ku Manchester City. Kaakati bano abaddako 16 abo bo singa Champions League agwera wano kati be baba balina okugenda mu gye bayita play off. Bakwata akalulu muno mwe muli Inter Milan, Sparta Prague, Atalanta, Sporting CP, Arsenal, Monaco, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Lille, PSG, Celtic, Club Brugge, Feyenoord, Atletico Madrid ne PSV. Kati abo be bava ku kifo eky'omwenda
okutuuka ku kya 24 kati awo bajja singa Champions League agwa bwati kitegeeza bayinza okukwata mu kofiira ne bagaba bajjamu nti Inter Milan nga bakwata akalulu ogenda okuzannya akalulu kayinza okuteeka ku Feyenoord oba ne kakuteeka ku PSG oba ku Barcelona kubanga wano tomulimu na kuboola bw'ate nze tuva mu nsi y'emu ate akalulu gwe kakkubako takiweenyookera. Jjukira mu muteeko guno Real Madrid mweri ne Barcelona mweri ne Bayern Munich mweri ne Atletico Madrid ne Arsenal ne Inter Milan abatuuka ku finals juze mabegako wali ng'oggyeko finals nezaakaggwa. N'olwekyo abo 24 era nga okuva ku kifo eky'omwenda okutuuka ku 24 beebo. Kaakati bano abasembedde ddala bo okuva ku kya 25 aliyo nno ng'atiisa oba akangakanga ye AC Milan. AC Milan eno tajaayo naye olw'okuba nti n'emipiira gikyali mingi oba oli abasobola okwewozaako ne bavaayo. Naye nga bebamu ku abo abasembye okuva ku kifo ekya 25 okudda eri wansi mulimu ne VfB Stuttgart, mulimu Bologna, Shakhtar Donetsk enegenda okukyalira Arsenal olwaleero, Dynamo Zagreb, RB Leipzig abagenda okukyaza Liverpool lunaku lw'enkya, Girona, Sturm Graz, Red Star Belgrade, RB Salzburg, Slovan Bratislava ne Young Boys eri mu ggwanga erya Switzerland. Kakati yembeera eyo ekifaananyi okutwaliza awamu Champions League bwegenda okubeera. Ndowooza ne geemu egenda okusinga otukwata omu babiri olwaleero ye ya Real Madrid ng'ezannya Borussia Dortmund kubanga bano be baatuuka ku final season eyo eyakakomekkerezebwa. Era Real Madrid match eno ataagirabako mu butuufu abasajja kumpi eringa be yabba obubbi kubanga Dortmund yali etaddewo embeera yonna eraga nti nno basobola okuwangula ekikopo ekyo oluvannyuma lw'ebiya n'ebisiibo. Ne Madrid yo ekkiriza nti nno finals tezizannyibwa buzannyibwa wabula ziwangulwa buwangulwa. Kaakati yo Dortmund yajja n'ezannya mbu simanyi n'egaba simanyi n'erumba simanyi bakalimu addeyemi simanyi ani Madrid gye yava n'atali muteebi wa lulango Dani Cavallero yasooka n'abategula basajja batu ne bakkakkana ekikopo ne bakipetula ng'eddakiika zisusse ne mu 7 naye ng'essaawa yonna omuntu avudde ku screen ya TV n'agendako gy'agenze aba alimu essuubi nti n'agenda okudda Dortmund okusinziira ku nnumba zaayo ng'erina goolo nga 2 okkakkana nga yo gye bookezza. Kale nno be bagenda okusisinkana olwaleero ku ssaawa 4. Ttiimu zino zombi emipiira gyazo egyasembyeyo gyabadde gya kintabuli. Real Madrid abasajja baliiro okuva e Bufalansa babakubye omunwe gwa goolo awaka. Kaakati ate yo Borussia Dortmund yagenze okuzingako oluzannya olwokubiri olwa Champions League ng'esabudde Celtic goolo 7-1 ne Karimu Adeyemi ng'ateebyeko goolo 3. Karimu Adeyemi y'omu ku abo abaalemesa Borussia Dortmund Champions League season ewedde kubanga yayabula okutuuka ku goolo ya Real Madrid emirundi egitaka wansi w'etaano naye ng'emaliriza ye temala nga tematiza. Kale nno yembeera eyo kwe tugenda okulabira omupiira ogwo naye tukimanye nti nno Real Madrid eno match bagenda kugizannya bayinayo n'okuzannya Barcelona mu El Clasico weekend eno. Oba bagenda kwefuumuulira ku guno oba banaawummuza muno ne bagamba tugire guli oba banaga nti eno ttiimu nnene buli mpaka ze yeetabamu ino zivuganyaako. Fawo tubalinze bulinzi naye nga Madrid ebadde erabika bulungi naddala awaka emipiira 38 egisembyeyo ewanguddeko emipiira 31 n'egwamalira emipiira 7. Abakyalayo omuli Borussia Dortmund leero ne Barcelona mu weekend baneewozaako batya ekyo ekibuuzo tukirekaawo. Arsenal nayo ku ssaawa 4 egenda kuzannya Shakhtar Donetsk. Shakhtar ebizibu bingi nnyo ewaabwe mu Ukraine era baludde ebbanga nga tebazannyira na mu kisaawe kyabwe kya Donbass Arena babadde n'ebiseera ebisinga emipiira gyabwe bagikyaliza mu ggwanga erya Poland. Balina instability ey'amaanyi olowooza nti nno Arsenal eba esobola okukozesa chance eyo naddala ng'erina waka. Naye ate Arsenal naye erinayo omulimu ku weekend mulina okukyaliza ttiimu ya Liverpool. Advantage gy'erina nti emipiira gino gyombi tegenda kukyala gyombi eri waka. Tulinza okulaba Mikel Arteta agenda kweyisa atya nga yeetegekera ttiimu ya Liverpool. William Saliba gwe baakaliga ku mupiira gwe baazannye mu weekend ne FC Bournemouth eno ekoligole teriyingira mu Champions League kitegeeza akaleero abaakalimu aka weekend kati nno mpuliddeyo ne ku bigambo abo Arsenal yabadde yagala kujulira. Waliwo amawulire omanyi kaakati amawulire gaagaziwa nnyo oluusi bw'oba togenderedde nnyo ne influencer yokka oba influencer yekka ayinza okukubaawo story n'egenda efuna obuganzi okukkakkana nga
nebyo kujibuusabuusa mubivuddeko ne mulowooza nti oba ono ye mutuufu kubanga Lucy ba influencers abo bamanyi okuteeka emitwe egy'amawulire ne bateekawo nga girina engeri gye gisikiriza ne gikola attraction eri abantu abawerako wikanga story omuntu gy'ayiyiza Lucy nga sina ntuufu ng'efunye obuganzi obwenkanita naye waliwo babadde bifulumye awo nti baba n'ajulira naye ate Mikeera ate olunaku lwajjo actually ku Sunday ekiro yagambirawo nti ate tulina nabye tujulira mu bino nolwekyo bikyalimu okwekoona tulinze bulinzi kulaba naye nga ye Saliba okujjako kooki taamuwe buwi ayinza okusalawo banagamba oba agezese anaakuba ekifo kya Saliba amugezeseze kweno maaki oba Saliba akube akiveemu lumu eri bairwaneko lwabwe ebyo nabyo n'ebibuuzo tulinze answers zaabyo okutandika n'olunaku olwaleero mugenda kubeera mu PSG ng'ezannya PSV Eindhoven PSG eno Olusenolike agezaako kugizimba mu ngeri empya n'agezaako n'okukendeeza ku muliro gw'abakama be kubanga bakama be baali bazze n'omuliro ogwo gugamba eno ttiimu kebagizimbire ku bazannyi ab'amannya mu nsi yonna basitulirewo ekikopo kya Champions League bagenda okulaba obutuufu nga wadde beepise n'abazannyi ab'amannya babafunye naye ekikopo ne kibeebalama kati Olusenolike oba yabakwatako yabayisaamu pulaani etya ne bakkakkana kati agezaako okuzimba ttiimu ng'eri round temulimu nnyo muzannyi asukkulumye nti gwe alina okukolera emikisa temulimu bakuba omupiira gwawamu oluusi bagira ne bawoomerwa nnyo okugaba n'okunyweza ne mu bulamu papasi kati awo ng'era ttiimu eyiga oba tusuubira kubiyimbagatanya mulundi gumu oluusi okunyweza kitandika then gye bujjakawo abazannyi bakimanyiira baba basobola okukiteekamu papasi oli n'atanyweza just kunyumirwa nti kasita tugaba paasi eyo ya 7 eno ya 85 naye kasita bakiteekamu papasi so bagezaako okuzimba ekintu bwe kiti bagenda kuzanya ttiimu ya PSV okuva e Bufalansa bali waka naye weekend balina okukyalira Roberto De Zerbi mu Champions League mu liigi y'ababinywere y'e Bufalansa De Zerbi mu Olympic Marseille wadde bayo omupiira ennaku ezo bano aba Strasbourg mu ngeri y'ekyejo naye musajja azze n'amaanyi n'olwekyo PSG wadde liigi yakatandika naye eyo kyala okimanya nti nno gy'olaga si wa kusaaga Juventus egenda kuzannya VfB Stuttgart aba Bayern Munich babadde bagisse ku weekend bagikubye goolo 4 namba Hurricane yabekubidde 3-1 kirabika embeera gye balimu si nnungi nnyo bagenda kukyalira ttiimu ya Juventus tugimanyi profile yayo tugimanyi mu mpaka zino eza Champions League n'omutendesi Thiago Motta tumumanyi naye tumumanyi nga musambi mu Champions League eno tetumumanyi nnyo mu butendesi kakati twagala tulageko ko olwaleero naddala nga weekend ayina okukyaza ttiimu ya Inter Milan weekend negenda kubeeramu emipiira egitalumikako wali olidde ku binyeebwa ebisiike nga babitabuddemu embere egundi emberenge oluusi ebinyeebwa engeri gye bigonda ennyo oyinza okumanyira nti bigonda naye ate nojja somehow n'omeketa emberenge n'owuliranga n'erinnya erivuddemu kakati ne ligi ebadde eseeyeeya weekend eno egenda kubeeramu emberenge eyo kakati yo Aston Villa abakyalabisa obulungi ennyo mugundi mu Champions League naye ate ne mu liigi ey'Obungereza bakyalabise bulungi bagenda kukyaza ttiimu ya Bologna weekend bali waka bakyaza FC Bournemouth wiiki ejja bagenda kuzanya Crystal Palace fixture yaabwe eriyinza obutabataataaganya nnyo gamba nti batuuze ku bazanyi wadde nga bazanya Girona etayina nnyo profile Girona eno bw'ogitunuulira yali 2-17 juuzi ttiimu ya Man City bannannyini ttiimu ya Man City ekitongole bakiyita City Football Group kirina muno clubs eziwera ddala 10 ziri 13 namba mu continent 5 ez'enjawulo nga kwotadde ne Man City kati bwe bajja ne babateekamu akasente juuzi 2-17 naye mu 2-8 baali bamaze emyaka 49 nga tebazanya na professional football bamale bajja mu division ey'okubiri 2-17 lwe bajja mu kibinja ky'ababinywera season yennyini City Football Group bwe yabateeramu ensimbi bwe bajjira mu kibinja ky'ababinywera mu La Liga mulundi gwabwe gusoose mu byafaayo naye munnange engeri gye banyuseemu banyukidde mu kifo kya 3 nga Real Madrid Barcelona eri mu kifo ekyokubiri basinzizaako obubonero buna nga bateebye goola 85 kitegeeza nti nno Real Madrid yateeba goola 87 ye yabasingako goolo 2 zokka kyokka nga squad yaabwe
bagizimbisa obukadde obutawera 34 obwa paundi. Kyokanga Real Madrid yiyo bagizimbira ku bukadde bwa euro 5.73 bulamba, over $500 million. Omusambi gwe baali basasanyizaako ensimbi ennyingi mu transfers ye muzannyo ono top scorer gwe batunze Dovbik. Bamugula obukadde 6 mu emitwalo 2. Ye record transfer gye babadde balina. Era n'ekisaawe kyabwe kakati bana bazannya mu Champions League amateeka ga UEFA makakalimuko bajja kukkirizamu abawagizi 96 bokka. Naye nga bw'omanyi ttiimu za Europe zaze zibasusonkolamu. Ono Dovbik aba Roma bamututte, Savinho n'agenda mu Man City, Alex Garcia n'agenda mu Bayer Leverkusen, Eric Garcia gwe baali babaazise mu Barcelona n'addayo, Yani Kuto naye n'agenda mu Bayer Leverkusen, Angelino n'agenda mu Roma. Kakati tetumanyi wa Girona eno gyeraga, naye nkakasa bo buli lunaku lwe balabikako mu Champions League already babeera bawanguzi, kubanga bw'olaba ebyafaayo byabwe ne kabajeti kaabwe akabatuusizza wano nga tolina ayinza n'ababuuza nti nno omusimbi gwe mudiibuuze mukoze eki. N'olwekyo bo batandikirawo okusanyuka buli lwe balaba fixture nti bagenda kuzannya mu Champions League. N'olwekyo okutwaliza wamu eno Champions League olwaleero, katumale okwetoolako mu byamaguzi tujje tulabe ebya United ne Liverpool ne Chelsea. United mu weekend yawangudde Brentford goal 2-1. Wano nno tuyina kutunuulira ebintu nga bwe byabadde era bwe biyinza okuyamba ttiimu okugenda mu maaso. Ekisooka, goolo zaabwe zombi zaanyumya okulabako. Bw'oba ojjukira finishing eya Alejandro Garnacho ne pass eyabadde ennungi okuva ku Marcus Rashford. Marcus Rashford yabadde mu zone etali ya bulijjo. Omusuubira nti nno buli lwafuna omupiira alina kubeera bbali ku wingi. Naye wano yabadde nga kumpi mu zone eya namba 8. Weyasitulidde amaaso n'akuba chip, omupiira guno Garnacho teyagukkiriza kukka wansi n'aguzzaako. Bwe yali asambyeko omupiira osobola okumanya tekiniki eba yakozeseddwa awo. Ne ggoolo yaabwe ey'okubiri era nayo yalabise bulungi. Ku guno omulundi omupiira United yataddewo ka pressing awo okulemesa opponent okusambako. Ekyo nno si kya bulijjo era bye bimu ku bino United byeyina okujja mu match eno bwe beeyagala okugenda mu maaso okubaako byevuganya mu season ne mu mpaka ez'enjawulo ze yeetabyemu. Omupiira bapressinze bulungi aba Brentford, kakana ne bagubasuuza. Mu kugubasuuza Christian Eriksen yabadde okumpi awo n'awaako wano Bruno Fernandes n'akoonamu akantu kanoluuku, omupiira ne gulalambala nga guddene wa Hoyland bwe yagenze teyamaze gatambala goalkeeper, yalabye goalkeeper envaayo gyavuddeyo, bw'atyo n'amukubamu kachipu bwe katyo omupiira ne gugenda ne gunywa. N'ekyo goolo zaabwe zombi zalabise bulungi, naye ekisinga obukulu kye balina okutwala okuva mu match eno, ekisooka wini, kubanga babadde baagala wini ekika kyonna oba eti ababadde baagala wini. N'olwekyo kye balina okukyongera mu maaso. Ekyokubiri kye kino kyenkonyeeko ekya Rashford okuba nti waakiri asobola okubeerako ku flexible, n'asambirako awala n'alema kubanga akuba ekikwate nti alina kukuba ku wingi, kubanga bw'akuba ku wingi abeera predictable. Ne ba opponent baba basobola okumuzuula nti nno talina kyagenda bakola. Naye kakati bw'aba asobola okwenyenyamu n'ava walina okuba bulijjo n'ayingirako awalala ate n'akolerawo ekintu n'okukola assist, kubanga Rashford si omu ku abo bakola assist ennyingi, yatera nnyo okubeera mu zone nga mwe mumuwa ye yamaliriza. Naye ku guno omulundi yagenzeeko ko mu zone endala ate n'akolerawo ebijyayo. Kati ekyo nakyo olowooza nti nno balina okukyongeramu. Hoyland goolo zibadde zikyabuze, bw'aba yateeba ekyo nakyo balina okukikuuma balabe nti nno ateebateeba. Ne gundi Bruno Fernandes yennyini okuba nti yeetabye mu ggoolo eyo, ekyo nakyo kirina kutandika kuba neeyisa, kubanga mu butuufu abadde yaaludde okubeera ku lukalala lwabo abakola ebintu ebikola statistics naddala nga United ebifunamu. Kakati ebyo byonna United eba eyina okubiyigirako n'okulaba engeri gye babitwala mu maaso. Kati mu kino ekya tactical flexibility kye twogedde ku Marcus Rashford, twakirabyeko emirundi egiwerako mu match eno. Twalabye nga pass ezimu ezabadde ziweebwa Alejandro Garnacho ne Marcus Rashford nga tebakyabawa ku mubiri, wabula nga babateera space, babateera mu space naye munda. Simanyi obuyinza okurecreatinga match eyo ne muddamu ne mulaba embeera eyo, kubanga luli tubadde tumanyidde okulaba ku United nga emipiira
Rashford oba Garnacho oba Amad Diallo bw'abeera ku layini bamuwa ku layini either ku layini nga bamuwa omupiira ogw'okugoba oba ku layini nga bamuwa ku mubiri. Naye kakati ku guno omulundi simanyi ngeri gye nyiza kiba wamu, naye olina okuba nga wakubako ku mupiira osobola okugyayo bulungi amakulu ngezaako okunnyonnyola. Kubamu akafaananyi nga Diogo Dalot oba katugambe Matthijs de Ligt, ndowooza Matthijs de Ligt yasinga mu kugyayo kyenjagala okugyayo. Bw'avuga omupiira guno okuva ku kyuma kya ggoolo ye, aba aguvuga agenda mu zone w'osuubidde nnamba 6 awandibadde nga Kobbie Mainoo. Kaakati kubamu akafaananyi nga Alejandro Garnacho ali saidi ya nnamba 7 ku layini kwennyini. Kati de Ligt bw'aleeta omupiira guno mu kifo ky'okuguwa wano Garnacho waali, oba ogamba nti yeebalaamirize ku saidi ya Diogo Dalot agende omupiira guno agumukubire ku layini afumuke ebyasa. Kati ye Dalot kino kyengezaako okugyayo, de Ligt omupiira guno aleka Garnacho ku layini gyali, naye najja n'agukuba mu zone ey'omundako nga awandibadde nnamba 8, such that Garnacho mu kifo ky'okudduka direct ng'ali straight ogenda ku layini abadduka mu ngeri eyo ya V, leeta V ng'ayingira munda. Ekintu ekyo nali nkyogeddeko nti oluusi kirinako engeri gye kiyambamu ttiimu okuteeka obunkenke ku opponent. Kati bw'oba olinayo omusambi omusazi nga Amad Diallo bwe bakyemanyiiza nga paasi zino bazigaba munda n'omusambi ng'akimanyi nti ajja kufunira munda, kitegeeza Diallo waafuna omupiira guno aba ajja kujja mu zooni awandibadde nnamba 10. Awo bw'atandika okukuba kyenga engeri gy'alinamuko ku kyenga, essaawa yonna bamuyoola. Awo wabeerawo free kick mu kafo akasava, kabe kasinga bayinza n'omuyoolera mu ntabo United nefuna penalty, kubanga United badde erudde n'okufuna penalties olw'okuba nti nno tebateekawo nnyo emphasis awo mu zooni eyo ey'entabo eyo w'oyinza okufunira penalty. N'olwekyo ekyo nakyo twakirabye, ekyo nakyo ndowooza bandibadde bakyongerako. Mbadde nkoonyeeko ku kya goolo ey'okubiri okuba nti nno yavudde ku high pressing, era mu high pressing eyo mwe mwavudde Lisandro Martinez ng'ali mu zooni ya nnamba 3 kwe kuteresa wali ewa Christian Eriksen n'ateekamu gundi ya Bruno Fernandes n'agira. Kakati eyo nayo pressing eyo eyina ekisooka eyina okusigalawo, ekyokubiri eyina okufunira structure mu pressingira, so si kumala gapaala nti kakati nze kangende mbeekwatire mutosobola kupressinga tiimu nnamba bw'omu. N'olwekyo eyo nayo nalabye nga plus oba ekimu ku birungo bye basobola okwongerako going forward. Kakati ate waliwo n'ekirala kye nalabye kye nali njogeddeko wano ku advantage ya Andre Onana okuba paasi empanvu nga nnungi, paasi eyerwa mu bbanga eba eyagalako omusambi omuddusi. Nze nno nali ndowooza nti Man U esobola okikozesa ng'ekigenderedde basambire mu bbaaka yaabwe, naddala nga balina abasambi abeegazanya okusambako ng'olina ne goalkeeper Onana naye asobola okusambako. Mu kugaba kuno ne mugaba mulina okuba nga mumanyi nti no Rashford wammwe asigaddeyo eri asinga speed. Olwo mu kuguddiza Onana aba akuba paasi eyo empanvu n'eyavula mu bbanga, Rashford n'asimbula. Fast touch ye nnungi, runs ze ziri direct nazo nnungi, ate ali very fast, ate ne finishing ye nnungi. Kitegeeza bw'akubako touch emu okwongera wali mu maaso aba asigaza kipa ng'abaliriza. Ne ku guno omulundi nagenza okulaba ng'ate bakikolera ku Diogo Dalot, kye ndowooza nti kisobola okukyukamu. Ezimu ku nsonga ze nalabyeko mbadde mpunzika ensonga ya paasi eyo empanvu nga oba oli awo wandirowoozezza nti nno singa bagikolera Marcus Rashford yandibadde a better attacker than okugiwa Diogo Dalot. Simanyi oba mukijjukira bakigezezzaako kumpi emirundi ng'ebiri, Dalot nga yagezaako okwawula naye musajja wa tekisooka ava wala, jjukira ava mu nnamba 2. Ekyokubiri ebyasa tabiina bulungi nnyo. Ekyokusatu enziruka ze teziri nnyo direct, naye bwe kiba nga Rashford oba Garnacho abali closer ku half ya opponent nga bwe mukikoze nga mukigenderedde, ndowooza nti no going forward kisobola nakyo okubaviiramu goal. Kuba twakirabye kumpi ekintu kyekimu ne gundi ne Wolverhampton Wanderers mu yabadde egenda okutulira Man City ku muzannyo oyo, so yaliko mu ttiimu ya Barcelona yakubye ne cross yavudde mu goal ya Wolverhampton Wanderers. Yagize n'adduka bulungi nnyo okuva eri mu nnamba 2, lwakuba ate ye mu kuva mu nnamba 2 yayingidde munda n'ayingira mu zone ya nnamba 6
ate nga ali ku speed ya waggulu n'ayingira mu zone ya namba 8 kati ne bamuta ne bamusiibula naye olw'okuba musajja wattu si striker twalabye nga atuuka n'agalangatana fast touch yabadde mbi ate nga ava mimwa gya goolo ate nga n'essajja limufubutula ndowooza lyabadde Luis Diaz ate nga ne goalkeeper Ederson avaayo tetumumanyi nnyo kuba mulungi mu 1-against-1 era nze yonna badde njibaze singa yabadde omu ku bazannyi abasamba mu maaso ku ttiimu ya Wolverhampton Wanderers nolwekyo ekifaananyi kino bw'okijjayo n'okiyingiza mu ekyo Onana kyabadde agezaako okukola ne Diogo Dalot ndowooza kyandibadde beta either n'akikola ne Garnacho oba ne Marcus Rashford nolwekyo ezo ezimu ku nnyingo zenyinza okutunuulira United zeyina okujja mu match eyo ezitwale mu maaso okubajjukira season ekyawulako emipiira 30 malamba ze points 9 weejogerera bino buli tiimu yonna mu liigi y'Ebungereza esobola okuwangula ekikopo ekya liigi singa weeyisa bulungi ku points ezo 9 ezisigaddeyo okuva mipiira 3 ate nga bw'osaba abo abakuvuganya nabo bakugamba nabo bapondooke mu ngeri etali emu bwetyo Leicester City bwe yayita gyeyise nga teri agisuubidde 2016 n'esitukira mu kikopo yo bwewangulayo kyewangudde egenda okulaba balina okutwala ekikopo ate nga bwe bafootoka nga basuula obubonero bakolaki kakano Leicester nejja netwala ekikopo mu ngeri y'ebyewuunyo so bwebanga eri obubonero 9 ate nga ffenna tulabyeko waliwo sizoni ezimu ekikopo kya liigi y'Ebungereza kukiwanguliddwa nga n'obubonero 9 tebuwera kitegeeza buli tiimu yonna y'Ebungereza erina omukisa oguwangula ekikopo ekyo nga osabye other factors remaining constant kati okosanyikya United egenda kuzannya omupiira omuzibu gwe bagenda okukyalira ttiimu ya Fenerbahce weekend bagende bakyalire ttiimu ya West Ham olw'okuba nti nno season ewedde tebagisamba bulungi neeno tebagitandise bulungi Erik ten Hag n'abavubuka be beesimidde ekinnya ekiwanvu nti kumpi buli match gye bazannya eyina babanga abazannya final kati wano bafunyemu kalembereza naye match yabadde ya Premier League ate babadde waka kakati babano balina okukyalira Fenerbahce yemu ku ezo ttiimu ennene ziri mu Europa eno ate etendekebwa Jose Mourinho omusajja gwe tumanyi nti specialist mu cup tournament season mu Europe era ndowooza n'okumutunda ze zaamutunda kuba 2-3 bwe yawangula empaka za Europa 2-4 n'awangula Champions League nga ne FC Porto ze zaamulaunchinga eri ensi nti mutendesi wanjawulo n'olwekyo bwe kibanga naye ali ku pressure ye Jose Mourinho eno gye yagenze Fenerbahce babadde balina okuzannya mu kalika Champions League qualifier eyo gye baamukubira omupiira n'avaamu era yanyiigana nnyo ne balifu abaali awo n'asooka abavumaavuma agagamba agasongovu na biki ne batuuka n'omususpendinga mukwawo bakama be mu Fenerbahce olw'okuba baali bakamufuna ne batakitwala nnyo nga kinene naye nga balinga abeerabira mu kifaananyi nti bwe baba baalemwa Champions League erabika nga yennene ate Europe ebalema etya ate nabo babigoberera nti nno Man U ennaku zino teri bulungi nnyo ate oli waka ate Mourinho alina ekimirimiri kye we yaviira mu Man U yavaayo nti baamuzalawa ate nga abatendesi bonna be yali afunye be baali bafunyeeko mu buye abasinga kakati mu kubeera eyo nono Swaba gundi Sofiane Amrabat eyavudde mu United nga bakubagana mukubagane ne Freddy eyateekebwa ku mudaala nti omupiira gwe tegumala kusambira mu Man U abo bo basuubidde okwesitula mu ngeri y'enjawulo n'olwekyo match eno naye ogenda kuwanvuwamukko mu profile yaayo ne mu bisuubirwamu kakati ttiimu bwebanga esuubiddwa okukola ekinene kati kisinziira ku nteekateeka y'omutendesi gy'atendeseemu abazannyi bwe baba batiisizza ennyo kati mwagala kwekweka mu kasonda babasaasire oba mugenda kwesitula bwesituzi mulage nti abaffe tukyaliwo kakati ne mu Europa Man U gy'olowooza nti y'omu ku abo abanene abaliyo okusinziira ku byafaayo bya clubs eziriyo olowooza nti nno United yandibadde ku mwanjo ogwabo abavuganya ku kikopo kino naddala nga season ewedde mu mpaka za Champions League tebaavana mu kibinja kati bandibadde baagala okudda engulu ogamba nti Europe nti ewadde eri tournament esinga tetugisobodde naye kakati eno bajja tuwulira kati kino balina okukikola nga bakyalira Fenerbahce kyokka nga tebalina Bruno Fernandes era nga ne Champions ne Europa eno tebagitandise bulungi batandise na draw 2 FC20 awaka ne FC Porto ku bugenyi osobola okukkirizibwa okugwa draw ne FC Porto ku bugenyi naye nga waakiri FC20 wagikubidde awaka naye bw'obanga wonna wafunye draw kitegeeza ku match de 3 ebikubanjibwa biba byeyongedde Mourinho ali eri mu majolobera badde musomaasomako awo asuula mu 5-star hotel bagiyita Four Seasons
Bosphorus era room yosulamu buli kiro bakucharginga pound 100 pound 100 bwozizza mu za Uganda kati pound yemu terimu 1475 kitegeeza buli kiro kimu Jose Molina asasula obukadde 4 mu 75 mu za Uganda. Bukadde 4 ne bobanga opangisa bupangisa nyumba era omuntu akwogerako nga ayina ssente omwezi mulambo bukadde 4 sente ziba nyingi naye ono buli lunaku ezo za sasula Jose Molina kati yakasula yo nnaku 142 okuva mwezi ogwa June kitegeeza nti yakasasula obukadde 675 mu 49 n'ekitundu. Kati naawe oyinza okugamba eno yandibadde agula nnyumba nnamba ate ng'eri mu kifo ekiri decent naye y'omwami asulamu busuzi mu woteeri kati ku majolobera ago wajja okusinziira akyaze abaaliko ba employers be ate nga yavaayo akiisa ensingo katubalinde tunaabalaba. Liverpool yakubye Chelsea goal za 2-1 maachi yakubiri nga basisinkana member wa Big Six era nga bawangula basooka kusinkana Man U ku bugenyi ne bagikuba 3-0 kakati bazizzaako Chelsea ne bajokya goal zabadde 2-1. Ancelotti engeri gye yakajja ku mulimu ndowooza n'obutayagala nnyo kukyamuukiriza bawagizi akyebalamye era akyagaanye okwebalira mu abo abavuganya ku kikopo agamba ligi yakatandika nange ebintu sinnabitegeera naki naye ndowooza ekyo kimuyamba kwegobako pressure gye baagala okumuteekako naye ekituufu kiri nti bw'otunuulira Liverpool results zaayo sofa n'engeri gye bazifunamu olabanga bw'obabalira ku kikopo batusobezza ensamba yaabwe nzikakkamumukko bw'ogigeraageranya ku eyo eya Jurgen Klopp bakkakkanamuko. Jurgen Klopp bwe yafubutukanga ng'akusuuza omupiira bw'atyo bwe yafubutukanga ng'agubbye aguyina ne balabikanga abapapaapapa okuyitaayita mu zooni ez'enjawulo naye bano bakkakkana ate bwe twalabye engeri gye basambamu enjawulo eyajjidde Enzo Maresca yayagadde nnyo okulemera ku playing structure ye n'atagiteekamu plan B kati ate Ancelotti alabika yasomye bulungi nnyo Enzo Maresca nti nno bw'ati bw'agenda okusamba kaakati ye kye yakoze n'ateekamu okulegezaamuko mu bukodyo ekisooka n'aleka abazanyi ba Liverpool ng'abalekerawo room ey'okulowooza ku bwannamunigina gw'omusambi improvisation gw'omusambi bwannamunigina olowooza otya mu eyo embeera. Jjukira twalabye line-up enzibu Curtis Jones ng'oba tumusuubidde kutandika match ennene bweti naddala nga oyina Alexis McAllister Cody Gakpo kale mulungi naye kiba kizibu okumusuubira okutandika ku Luis Diaz kati buno bwonna bwabadde bukodyo bwa Ancelotti okuba nti nno ttiimu ye gyekoma match gyekoma ogenda maaso gyakoma okugiwa dimension ey'enjawulo naye nga dimension eyo egisitula busituzi kuba mu akafaananyi nga ku bench ojjako Alexis McAllister na Luis Diaz kibeerako engeri gyekisitula ne bazannyi bannaabwe babaako engeri akabugumu ke bawulira bagala bano bebasitaata bannaffe kati mu system eya Chelsea twalabye nga mu kuzimba nga balumba Chelsea ng'ekubisa mu baaka 3 wakati ng'erinawo 2 mu maaso ng'erinayo 5 okumanya Enzo Maresca naye teyeeri antama ayinza okuba nga Enzo Maresca yaluzinze obubonero 3 mu match eno naye ate engeri gye yasambyemu bw'okigeraageranya ku mipiira omusanvu egiwedde ate eno yeesinga wadde tebaawangudde yadde okufuna akabonero. Walabye ttiimu entendeke newankubadde ng'ate yataddemu n'amannya ageewuunyisa abazannyi nga Romeo Lavia kyabadde kizibu okumusuubira okutandika mu makkati nze nadde ndowooza aba Renato Veiga y'anaatandika. Reece James abadde yakomadde okusamba era ndowooza abakugu bamubaddeko eyo nga bamutraininga kuba teyalaze na butalavu bwonna newankubadde nga oluusi obutalavu obwo buyinza obutajjira mu kulabika nnyo nti asuula abaakola nnyo ebintu ebiri obvious ebintu ebikkirizika omupiira ngufunye kasita nguwadde weewange naye omupiira gulinako we gutuuka nga gwagala okusukka ku eyo level eya basic gyolowooza nti level esookerwako control pass and move ekyo ekisookerwako kati ng'olina okgendako ku level ey'okubiri kwogambira nti kakati gundi ali mu kifo kirungi ne gundi ali mu kifo kirungi bonna beewange naye kampe gundi yasinga
yanasinga okukosa opponent kati ebirowoozo ebyo omusambi oyo akumawo obukomi aba tasobola biteekamu n'akuuma ttiimu ng'eri awo esambira ku level eri basic oba level etandikirwako ebyo byalabiseemukko mu bibu ebimu eby'obudde nga maaki egenda mu maaso kati mu nzimba zino yo Liverpool kye yakoze eyinako we yatuuse neerekerawo okupressinga Chelsea n'egireka Chelsea yo neegaba kati bo ne bali retreating ne baddayo mu defensive structure yaabwe era eyo byabakoledde naddala Curtis Jones yabuliddwako monitoringa ekyavuddemu Curtis Jones katana aveeko goolo 3 namba yavuddeko goolo 2 era kata aveeko ne goolo eyokusatu kati bw'owuliranga ebigambo ebyetooloolera ku Chelsea okuba nti eremedde ku muzanyi Victor Osimhen eyaliko mu ttiimu ya Napoli sajja ero li Nigeria n'otunuulira ne matches ze bazannya naddala eno match gye bazannye ku Anfield olaba nga babeera batuufu Nicholas Jackson ono ayinamuko ebintu ebibulamu kubanga Chelsea Liverpool Ancelotti engeri gyategeseemu ttiimu ye yakitegedde nti nno bw'obamira ku Chelsea noba pressing high bamanyi okubeatinga press abazannyi abo abajjako ba opponent babayina kakati ate ne Chelsea enneeyisa yaayo ng'eyagala okugjayo obusobozi obwo basobole okuteeka akattu mu kifo ekimu baisolatinge ba wingers olwo kibeere 1 against 1 ku 1 against 1 omusambi omusazi aba yeegazaanya oba abeera Nomadueke oba abeera Cole Palmer kakati Liverpool neegaana okugwa mu katego ako n'ekyenjagala okuggusa ensonga eri kiri nti mu nsamba eno bweti obwedda Chelsea ez'olutaneetinga nga mu kugezaako okusikiriza Liverpool egyebasuuza omupiira baleke ebibangirizi mu mugongo gwabwe ate nga bo balabika bali beegazaanya okusamba 1 against 1 kati nga baagala okusanga bannamba 8 abo ababiri olwo gutuuke ku Cole Palmer zidde okunywa naye nga kino bakikyusa oluusi nga mu kusikiriza Liverpool nga bakuba omupiira ogwo omuwanvu okusobola okukozesa speed ne energy ey'omuzannyi Nicholas Jackson against speed ya Virgil van Dijk erabika nti kakati erikoko wansi agenda asooba ali slower wakati awezeze emyaka 33 abazungu ku myaka 33 yaba akaddiye wano mu Africa oyinza n'okusanga omusambi nga ne ku passport ye kuli ku myaka 22 naye nga wa 33 Africa engeri yetuyina ebizibu byaffe mu kubulwa scouting network ezuula omuzannyi ng'obudde bukyali we bakuzuulira gye emyaka gy'obawa bayinza okuzuula ng'oli wa myaka 27 we bakuzuulira nga bakulese kuba under 15 gwe ngujja ng'okuba kubanga we bakuzuulidde naye ng'ogyeko embeera eyo olaba nga Nicholas Jackson plan eyo yabadde tagijjayo bulungi kuba yabadde alina okugijjayo bulungi nga Chelsea ekyusa okugugaba paka ku goolo ya Liverpool ng'ekyolutaneetinga n'okubayo omuwanvu mudduka emyereere naye twagenza okulaba nga Liverpool yakubiyeyo n'ebizungirizo ba 2 byokka on target ku ebyo 12 mu first half ng'olaba nakyo tekivaayo bulungi omusambi oyo ow'entomo ayinza okukozesa emikisa 2 nga kuliko goolo emu ndowooza yayinza okubula okujjuza obulungi ekyo Chelsea yabadde yagala okusamba ku Anfield kati Chelsea engeri gye babadde basambamu buli omupiira obwedde bwe gugwa kubanga bekkiririzaamu oba Enzo Maresca akkiririza nnyo mu basambi be quality yaabwe ya waggulu nnyo ku 1 against 1 bwe njogera 1 against 1 gwe yabaddeko mu kisaawe oba okitegeera kugamba muntu ku muntu of course mubeera 11 ku 11 naye ebiseera ebimu olinaku woosanga okusinziira ku nsamba ya ttiimu nga abakulumba bali babiri ate ga gooli omu ekyo tekitegeeza nti nno bali babongeddemu omusambi wa 12 nedda kisinziira ku nsambisa playing structure ko kijaba ataddewo kati Enzo Maresca abazanyi babeesiga ku 1 against 1 omusambi yenna omulungi asobola okuba kyenga bw'omulaga nti opponent ali omu agambo yiwa kusala busazi kati obwedda Chelsea eteekawo embeera etega akakodyo nga bali 1 against 1 kubanga bo balowoozeza nti no quality wise musambi ku musambi babadde bali better era nga ne mu kumaakinga kye bakola omusambi omulungi bw'abanga amaakinga omusambi gwanyooma asobola okugamba muli nti era essaawa yonna ajja kugusuula oba si kyajja kusiba bubi abeerako engeri gy'amunyoomamu eyo oluusi ate n'emuyamba omupiira n'aguwangula kati twalabye ng'omupiira bwe gugwa Nicholas Jackson ne Cole Palmer nga bagenda ne bagabana Virgil van Dijk ne Ibrahima Konate nga Nomadueke ne Jadon Sancho nga bagabana ba fullback
gondi Andy Robertson ne Alexander Arnold Trent. Kati wakujja wano makati nga Romeo Lavia ne Moise Caicedo nga bebajjamu Ryan Gravenberch ne gondi ne Curtis Jones. Mauro Gusto ne gondi ne Reece James babadde bajjamu bawinga omuli Cody Gakpo ne Mo Salah. Kati olwo Tosin Adalabiolo ne munne Levi Colwill nga bebajjamu Diogo Jota ne Szoboszlai. Kuba Szoboszlai kuguno omulundi bamuwadde license ogendako ko mu maaso agezeeko gatta wali awa Diogo Jota naddala nga Darwin Núñez abadde atera gondi Luis Diaz abadde asinga okulabika ennyo ku side ya kono eya ennumba za Liverpool engeri yasokedde ku bench. Kati obalaba ntino wano wonna babadde babagabanye naye era tiimu ensomese obusomesa nga kwegamba lesson tennaba kugguka. Twagenze okulaba nga ku Moise Caicedo ne Romeo Lavia kwabuzeeko atunuulira entambula za Curtis Jones. Jukira Curtis Jones si omu ku bazannyi abatambulirako ennyo ensonga mu ttiimu ya Liverpool. Naye for this particular match simanyi oba Ancelotti yakiyize oba omusambi yeekozeemu omulimu naye omusambi gw'otasuubira kuteekako liiso mu squad ya Liverpool ate yabadde akosa Chelsea era yavuddeko goolo zombi yabadde abafunyemu ne penalty endala kubanga ye yagenze obwedda nga yeemulula ng'ababulako mu kubabulako olw'okuba ndowooza obulagajjavu bwazirwa kuba nti bamumanyi nti si waakabi nnyo oba kiki oba babadde bukujjukujju bwe oba nteekateeka ya Liverpool naye ng'omuntu eyakubye Chelsea teyabadde mulala yabadde Curtis Jones kubanga yabuliddwako kubana ababadde basazeewo okusamba man to man kwabuliddwako amaakinga omuvubuka oyo era buli kiseera yabadde aleeta ebizibu n'avaako penalty n'avaako paasi yavudde mu goal yabadde avuddemu ne penalty endala VAR gyacekinze so omupiira gwabadde gwa bukodyo naye Ancelotti yavudde on top si lwakuwangula kwokka naye yabadde anoonya egyoyitanga minor detail Chelsea gyetaakonyeeko omumwa kubonerereza nafuna obubonero busatu oba omwagazaaki ekirala